Sebo ekyobutassimbawo omuntu omu okuvuganya Museveni si kye kiremeza Museveni mu buyinza. Ekiremeza Museveni mu buyinza kubba kalulu ng'akozesa amagye ne poliisi awamu n'ekitongole ky'ebyokulonda nga yeeyambisa n'abantu abatooletoole nga mmwe ne mukama wammwe Mpuuga nga kagulugupu kamwe bwe mukamanyi. Mumuyambye Museveni era mumukuumidde Museveni mu buyinza mmwe abayitibwa bannabyabufuzi. Era kyongola nti nsanyukira nnyo omukulembeze wange olw'empulanga agamba ekigambo nti siri munnabyabufuzi. Nze ndi revolutionary leader. Ndi mukulembeze wa nkyukakyuka. Ekyo kye kisinga okunsanyusa kubanga mmwe abayitibwa bannabyabufuzi muli babi nnyo, muli babbi, muli babyaye, muli bamululu, buli kimu kyonna kiri ku mmwe. Oba okitegeera. Sebo muli baddembe okuleeta bonna abakulembeze bemwagala oba muleese 10 Museveni abeera 11 oba muleese 2 Museveni n'abeera 21. Ffe tulina omukulembeze omu yekka faga nankyukakyuka tulina omukulembeze omu yekka bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okuvuganya Museveni era yagenda okujja Museveni mu buyinza nga tuyita mu kiyitibwa protest vote. Kati mwaba kyatagalira eyo simanyi tunoonya muntu omu yaba yesimba ku Museveni mugira mu kyatagala eyo malwa gammwe. Ffe twasimbula dda tunatera tutuuka gye tulaga twabaleka dda mukyali mu kulwanira ebitano Mpuuga bye yabba mugira mubeere gye muba mulobera oyo mumazi. Ekyokubiri bannaye mulindirire okulaba omuntu ajja okuvaayo agende mu kooti awaabire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti lwaki yeeyita erinnya lya Bobi Wine. Muteeke waaga mugenda kirabako gye bujja mu bbanga tono nnyo oli ajja kujja agambe nti nze Bobi Wine ajjayo n'empapula eziriko amanya ge ag'obuzaale nga ye Bobi Wine era agambe nti okuva n'olwaliro saagala kuddamu kulya muntu yenna ayita Bobi Wine mu Uganda. Abuuze nti Kyagulanyi bw'aba alina empapula ze ez'obuzaale nga kuliko erinnya lya Bobi Wine alyeyite bwe liba teririiko taddamu n'alyeyita mukirindire mujja kirabo. Kulina eddalu abatufuga lye bagudde n'ekyo mujja kirabako. Ekibasumbuwa kiri kimu banoonya amaanyi ga Bobi Wine gali luddawa. Gali mu kumuyita Bobi Wine amaanyi gali mu kubeera kukozesa kigambo people power our power wali amaanyi ge gali mu ki kuba bakoze buli kimu kyonna ekisoboka ne battako ne kube basse n'amanyi nti obola be balimu amaanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bigwa butaka. Olwo navaayo mbagambako emabega eyo nti Mpuuga ne kaguruupu ke baabawa obuwumbi 43 ng'ekibizoowesa ssente ezo bagenda kuggulawo bakufoomingawo ekibiina kye bayita People Power Front era nga bajja kuteekateeka omukolo gaggadde mu Uganda yonna baguteeke Kololo bakintroducinge eri eggwanga lyonna Uganda. Oba okitegeera nga balaga nti bo be ba People Power abatuufu nti ono Bobi Wine yaliko wa People Power n'agivaamu n'agenda mu NUP kati bo be ba People Power. Nekibagambe babigeeye emyezi giyiseewo Mpuuga n'akola ka DA bwe twamala okugera ku People Power Front n'akola ku alliance kayita DA akabinja ke ak'ababbi banne naye nga akeekwesemu bwekwesi ng'anoonya baani abasobola okukola kino kyayita People Power Front mpaka olwaliro mubalabyeko ababalabye mubalabye bereti bambalaza ffe n'omubala bakozesa gwaffe People Power our power era nga bagamba nti ebyo byonna byamaze okubiwandiisa mu kakiiko k'ebyokulonda ne babigazeetinga nga byabwe tebakkiriza kibiina kirala kyonna kuddamu kukozesa logo za People Power wadde okukozesa omubala gwa People Power. Oba okitegeera era okulaga nti bazze kulwanyisa NUP kyebasookeddeko kibadde ki NUP akabonero kaayo ka manvuuli teddamu nekozesa akabonero kaffe kano ak'ekikonde ako kaffe ffe tumaze okukawandiisa. Oba okitegeera bo bamanyi nti amaanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gali mu kigambo People Power our power. Mukyala babangi abagwa eddalu bakyali bangi mugenda bbala kati eyo People Power Front yegenda okuŋŋaanya buno bwonna obubinja bw'ababbi akabinja ka gundi ono ow'ebusogaani Bijirwa akabinja kono omubbi w'e Masaka yani oyo Mpuuga ne banne akabinja ko bana ababbi be Makindye bano simanyi kekani akakasajja ako ka Mabikke n'abalala bonna bugenda kwekuŋŋaanya bugende mu ekyo ekiyitibwa People Power Front gye bugenda okimalira muteeke waaga
bwonna gurupu obubinja biri obujja bweteekateekawo bino byonna mpuga byagenda byali mu kuzunga mbu simanyi anoonya bamwegattako anoonya bamwegattako anoonya bamwegattako byonna bagenda kwezingira mu kintu kimu nga bakiyita people power front muteekewaga kubanga kyebabaweera ekyo kyekyabasasuza kyebaba bakola awo we balaga okay neffe tubagamba nti tubalinze yonna gye muyita yonna gye munaayita tetufuddeeyo twagala kyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda ate nga tujja gituukako through protestive vote. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda olwaliwo nnyina ensonga bbiri zokka ze njagala okwogerako. Ensonga esooka ya mubaka gwe bayita Richard Lumu wasaidiza emitiyana bwe muba mwerabidde eyo yavaayoko ng'ayagala ennonda gye balondamu leader opposition ekyuke nga ekimukozesa ekyo ayagala leader of opposition Joel abeere nga jibwa ku bwa leader opposition nga kyagamba nti buli kibiina kyonna ekiri ku opposition kiteekeddwa okusimba omuntu gwe kyagala era kiteekeddwa okulonda omuntu gwe kyagala so ng'ekiriwo kati mu mateeka nti ekibiina ekisinza ababaka abangi mu parliament ku ludda oluvuganya gavumenti kyekironda leader opposition oyo gwe njogerako oyo ndoza mwotegedde avuddeyo n'agamba nti mu bo ng'abali ku ludda oluvuganya gavumenti mbu tebalina kye baakoze ku ky'okuleeta omuntu omu yabavuganya Museveni mukulu zizo n'okutegeeza nti Museveni bw'abanga alina omulogo gwe yakozesa okubalogamu mu bantu mu okubasiriwaza okubatuusa kwerovo gye muliko amazima gali nti amusasule kubanga yabaloga nnyo yabasiriwaza nnyo temutegeera temujja kutegeera era temulitegeera ebbanga lyonna buli kulonda kwagenda okutuuka oyo ekasasiro gwe muddamu wakuwoza Museveni tuleeta muntu omu temukikolangako era temubeerangako successful mu kyo still era byemukyakomawo byemukyagijemba mu bantu nga mubagala okuleeta omuntu omu yaba yeesimba kuvuganya Museveni sebo ekyobutasimbawo omuntu omu okuvuganya Museveni si kyekiremeza Museveni mu buyinza ekiremeza Museveni mu buyinza kubba kalulu ng'akozesa amagye ne poliisi awamu n'ekitongole ky'ebyokulonda nga yeeyambisa n'abantu abatooletoole nga mmwe ne mukama wammwe Mpuuga nga kabulugupu kamwe bwe mukamanyi mumuyambye Museveni era mumukuumidde Museveni mu buyinza mmwe abayitibwa bannabyabufuzi era kyongola nti nsanyukira nnyo omukulembeze wange olwempulanga agamba ekigambo nti siri munnabyabufuzi nze ndi revolutionary leader ndi mukulembeze wa nkyukakyuka ekyo kyekisinga okunsanyusa kubanga mmwe abayitibwa bannabyabufuzi muli babi nnyo muli babbi muli babyaye muli bamululu buli kimu kyonna kiri kummwe oba okitegeera sebo muli baddembe okuleeta bonna abakulembeze bemwagala oba muleese 10 Museveni abeera wa 11 oba muleese 2 Museveni n'abeera wa 21 ffe tulina omukulembeze omu yekka faga nankyukakyuka tulina omukulembeze omu yekka bamwita Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okuvuganya Museveni era yagenda okujja Museveni mu buyinza nga tuyita mu kiyitibwa protestive vote kati mwaba kyatagalira eyo simanyi tunoonya muntu omu yaba yeesimba ku Museveni mugira mu kyatagala eyo malwa gammwe ffe twasimbula dda tunatera tutuuka gye tulaga twabaleka dda mukyali mu kulwanira ebitano Mpuuga bye yabba mujja mubeere gye muba mulobera oyo mumazi ekyokubiri bannaye mulindirire okulaba omuntu ajja okuvaayo agende mu kooti awaabire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti lwaki yeeyita erinnya lya Bobi Wine muteekewaaga mugenda kirabako gye bujja mu bbanga tono nnyo oli ajja kujja agambe nti nze Bobi Wine ajjayo n'empapula eziriko amanya ge ag'obuzaale nga ye Bobi Wine era agambe nti okuva n'olwaliro saagala kuddamu kulya muntu yenna ayita Bobi Wine mu Uganda abuuze nti Kyagulanyi bw'aba alina empapula ze ez'obuzaale nga kuliko erinnya lya Bobi Wine alyeyite bwe biba teririiko taddamu n'alyeyita mukirindire mujja kiraba kulina eddalu abatufuga lye bagudde n'ekyo mujja kirabako ekibasumbwa kiri kimu banoonya amaanyi ga Bobi Wine gali luddawa gali mu kumuyita Bobi Wine amaanyi gali mu kubeera kukozesa kigambo people power our power wali amaanyi ge gali mu ki kuba bakoze buli kimu kyonna ekisoboka ne battako ne kube basse n'amanyi nti oboolero be balimu amaanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bigwa butaka olwo navaayo embagamba ke mabega eyo nti Mpuuga ne kaguruupu ke baabawa obumbi 43 ng'ekibizo kya ssente ezo bagenda kuggulawo oba kufoomingawo ekibiina kye bayita people power front
era nga bajja kuteekateeka omukolo gaggadde mu Uganda yonna baguteeke Kololo bakintroducing eri eggwanga lyonna Uganda. Oba kitegeera nga balaga nti bo be ba people power abatuufu, nti ono Bobi Wine yaliko wa people power n'agivaamu n'agenda mu NUP, kati bo be ba people power. Nakibagambe babigeeye emyezi giyiseewo